Katu Ganja Fad ge manya tuwaza okulike anti mutambula naffe kitubasaba kwe kusubscribinga okulikinga omunokusharinga tuongera ate okulabika anti tutambula ffenna wakati mu kubaweereza onako olwaleero ntudde n'omukulu Zulibanzi soka weyandulire ku bantu obote naye bamutegeera bulungi nnyo ekintu akikuba mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku Megatron mwebale okukkiriza abakulu bano babaweereze anaffe tubaweereze mwebalire ddala twaba babuuzaako ti mukama waffe yeebazibwe abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'abalala mwenna tukkiriza nti kwe muli mulaba ekikulu kya byonna kubaweereza kubanga tulina gatta tafaali ku ggwanga lino Uganda nnyo gwe mulimu gwaffe omukulu era yensonga lwaki wokoma n'ogenda n'omulala n'agattako n'agenda butereevu bwe tutyo yes olunaku olwaleero Zulibanzi tugenda tunuulira ku nsonga z'ekikonde ekyanyoose mu City Hall naye ng'ekikonde kino kisimbulizibwa ku nsonga z'ekiteezi manye ensonga z'ekiteezi zino nga zitandika abantu baazibalaatiramu twalaba olwogo olwo lwe baakuba omuloodi ng'atuuseeyo yeekaabiza amaziga ag'ekirogo omanyi waliwo statement gye yakola naye statement eyo yandibanga ye yamukuba bwe yali yakatuuka ku ssiini omanyi bannamawulire bano ne bapapalaze kasita bakutunuzaamu kamera obuguma ate politician buli kibamba akirabamu opportunity omukisa yagamba nti wano twali bakuvaawo emyaka 10 emabega kuba twali twafuna dda ettaka eddundu mu mukono abantu ne beebuuza bw'obanga gwe head wa KCCA n'olabanga kiteezi akutte mu mbinabina yandifuuka threat eri obulamu bw'abantu bwe muba mwafuna ettaka lwaki obadde olinda ki kwe ensonga yennyini yongera okwongera okuba definitely twongerera okwongera eddoboozi ekyokusookera ddala ku mikwano gyaffe ne famire ezaafiirwa abantu baabwe ekiteezi nti embeera bwetyo bwe yajja era twongera okubasabira mugume kuba omuntu eyakafiirwa omwezi gumu emabega tetusobola kulowooza nti babyerabidde n'omwezi oba tegunnawera amaziga gakyabaliko waliwo abafiirwa ebintu byabwe bafiirwa ssente n'abafiirwa amayumba gaabwe ne bobanga yasobola okuddukamu n'afiirwa bufiirwa bintu twagala okwongera okubasaasira nti kibi nnyo kibi ddala ekyatuukawo era tusaba Mukama Katonda ye yamanyi bwe muli yabanyiga n'ebiwundu byammwe kiba kya buli az'amaanyi affe okugamba nti tumanyi kye muyitamu tetukimanyi kyannaku nnyo nti waliwo ne bwe batannalaba okusinziira ku muwendo bakawenja bo tebabafiirako ddala kuba bakawenja bano ab'ebicupa abaakeeranga mu kiteezo omwo manyi mu kuyingira wa registalinganga okumanya ekifo baali bamanyi kifuuse kya bulabe ng'oregistalinga okuyingira then bw'oba ofuluma era n'oregistalinga nti nkoze eki nfulumye kati baana bangi nnyo bakawenja abaregistalinga nti tuyingira be batannalabako ne families nyingi ezikyanoonya abantu baabwe mu kasasiro omwo gavumenti yakolako kyekoze nayo nessa omukono so yensonga lwaki City Hall ekutta omuliro as of now kakati ekyamazima kibi nnyo nti abantu abasinga balya maziga g'abannaabwe ate naddala ne babeera nga abantu abo abalya amaziga g'abantu ate be bandibadde babeerawo okubabugiriza oba okubateekerateekera be bakulembeze ekyegedde ekikonde ekyanyoose mu City Hall simanyi lwaki kyanyoose bunyoosi ne kitabaako gwe kitta nabo ne babaako kye bawulira nabo ne bawulira ku maziga agali ekiteezaawo naye ekyo si kye twandisabiridde naye omanyi teri atasobola kutta oba teri atasobola kukola kibi naye ebiseera ebisinga ebibi bitera kujja nga tubinsinuatinze oba nga tubitaddeko embeera nga tubiyise kyabulabe nnyo ggwe omuntu okukema sitaani waali okutukola ki okutunyigiriza era gwe gwe mulimu gwe era Katonda ekyo yakitugamba naye kyabulabe nnyo ate ffe okutandika okwagala okumukemekkereza nobanga okola ebikolwa ebimusika ebikema sitaani ajje gy'oli
kituufu so nga ate akubadde wala so kakati bwe fight bali mu kukola ekyamazima kiri nti ekimu ku kibalwanya kati obudde buno because they are behind time bali mabega wa budde bateesa ku nsonga ezandibadde ziteesebwako edda kakati balaba bali mabega waki wa budde ebiseera bingi otera okusanga abantu nga bagamba tukole postmortem tutegere ekyamusse naye ng'omuntu olwedde ensi yagivuddeko naye ng'omuntu ensi yagivuddeko kati KCCA ekyeri mu kukola ng'ekulemberwamu ojja kunsaasira omwami omuloodi wammwe Haji Elias Lukwago babadde mabega for a long time kubanga bo baafuna ebifo bino nga balowooza byabwe byakulyamu nga bonoga nti nsimbi olusuku lwange ngenda nentemettoke neŋŋaba buli tteka erigudde akaleka kandigyemu kati ye omuloodi wa Kampala ekyo kyeyafuula Kampala ago ge mazima Maachers bangi tebaagala kugawulira Maachers bangi balowooza nti tumuseketerera bati ago ge mazima Lord Mayor ebiseera byonna avuddeyo ku nsonga nnyingi nnyo ng'alwanagana ne gavumenti gy'akolamu ng'alaga nti ye alwanyisa nfuga mbi naye enfuga ennungi yeeruwa ti enfuga ennungi yeeyo enfuga ennungi egoberera amateeka amateeka gateekebwawo ku ki era ani agateekawo era ani alina okugagoberera waliwo omwami omu omanyi bw'obeera Lord Mayor kyobola nti babayita ba Lord Mayor ye ssenkulu w'ekibuga executive director ye mukulu atandikirwako yew'emirimu Lord Mayor ye kyeyeekwasa nti obuyinza baabumuggyako yasigala kuba wa baabumuggyako batya lwaki ye tavaawo omanyi ntero gamba bw'aba atudde ewantu ng'alaba tagassa lwaki tovaawo kubeera fair ekikulu wandivuddewo buvi era abantu kye bakaaba ennyo akaaba nnyo kubanga kati anti omuntu akaaba abamuyaaye ye baagamba nti bamulwana buyaaye ali mu kukola bya buyaaye Lord Mayor amanyi amazima nti bw'obanga obadde Lord Mayor obanga oli Lord Mayor ku level efaanana bw'etyo gwe otambulizibwako ekibuga gwe feesi y'ekibuga politics mulungi naye politics ye is just management, is just science and art of managing numbers. Ochegedde? Yes. As you are managing the society, you must also do the technical, you must go into the technicalities and olondole ensonga butya lwaki kino tuyinza kikola tutya wawe nina okukakkana wawe nina okusitula eddoboozi kubanga waliwo ebintu ebimu muganda wange waliwo ebintu ebimu byetuleka olw'obulungi nga ffe principles zaffe ng'abantu tezibikkiriziganya nabyo nga ffe abantu ng'ogamba ekyamazima nze saagala kintu kukeera nze njagala kwebaka paka ssaawa mmeka nze zenzukuka naye nga tulina program ku ssaawa mmeka ssaawa 2 kitegeeza ate nga naawe kennyini wagambe kubbiri tugenda kuba ffenna ne tutegeka abantu 50 ku ssaawa 2 tukwatagane kati ate gwe n'ondaga nti principles zo kw'oyagala osigale naye ng'ate ffe watutadde mu nzikiriziganya naawe okitegedde bulungi nnyo kati ffe ne tutuuka gwe ate n'ogamba nze ekyo sikikola n'ogamba nedda twabadde mu meeting gyo ne tukkiriziganya kati walaganya abannayuganda bannakampala nti nze Lord Mayor wammwe mumpa akalulu tewali yakakunoonyeza wakanoonya ate n'ekirala n'olwana nnyo n'okafuna ebimu ku byo ku ekyo ky'obadde oyogerako nti yagenda okujja mu kalulu ka 2021 jjukira ebimu bye yali akaba nti bamuggyako powers lwa nsonga baateekawo executive director baateekawo minisita wa Kampala n'amanya nti bamulimitinga okukola emirimu gye then n'akomawo mu kalulu ke kamu ng'akimanyi bulungi nti abo baagamba nti bamuggisaako obuyinza n'asigala nga wa mikolo bakyaliwo ate era n'okomawo n'osuubiza bannayuganda nti ojja kukola kaakati kyetuyita okusiriwaza
kakati they are playing the politics of okusiriwaza oba kyetwandiise monkey politics wayo monkey politics owokwekekakweka ate oyogera kino ate oteekawo embeera ate nekalakasa abalina n'engoye ezekalakasa boolaba ayina wirubalo ye gye yekalakasizaamu ne gambuutusi kati olaba n'okuzooza bazooza ne baziwanika nti ezakwekalakasa ekiriwo nti abakulembeze b'e Kampala baategeera ebyobufuzi bya bannakibuga we bitambula n'ab'omukyalo omukyalo akimanyi nti we bafiirwa ŋŋenda njagulawo akasawo k'obuwunga nguleyo n'ak'omuceere abo abantu nja kubamba kutte ab'e Kampala bakimanyi bulungi nnyo nti bw'ovaayo n'oyogera eddoboozi nga lyamwamukanyo olumu n'ogira ne bakwatamu n'okuba emiranga ebyobufuzi by'e Kampala era oba ogenda kubirya kakati olw'okuba nti tulina that monkey politics politics oyo owaba Nambooze owaba honorable Gundi oyo politics oyo owokwagala ekifo kyagala ate bw'oyogera ku nsonga nga ali serious ate bw'okolagana na bano bw'obuzaabuza wano bw'oleeta omusaala bw'ofuna omusaala bw'okola otya eyo monkey politics kakati bagundi gwe bazannya honorable bagundi ba Lord Mayor kati owekitiibwa omulodi nze ndaba ensobi gy'akola nti politics w'ebitundu for instance ekifo ekyo ng'eky'obwa Lord Mayor abantu ebibala bagenda birabira mu service delivery kubikolwa ekitali kuwa MP kuba bo ba MP beteekako ne disclaimers zaabwe ne obulango ne butambula ku TV zonna basasula nti omulimu gwa MP si kuweerera baana si kulima nguudo wabula kutuusa atengera biki bituufu naye ekifo kino ng'eky'obwa Lord Mayor baagala okulaba ng'enguudo nzimbe gwe bwoba wajja tutya mu Kampala tubeera tutya mu Kampala omuli ebinnya biringa empompogoma and you are there telling us gwe omunayuganda omunakampala tayagala kutegeera mateeka tagamanyi kubanga gwe wagenda n'osoma obwalooya otegedde kati gwe otandika ogamba nti oyagala kufugira ku nkola ey'amateeka amateeka si ge baagala abantu omuntu ayagala kuyingira munnakampala ayagala kuyingira mu Kampala nga talina ssente afulume nayo akaveera addeyo wakaawe abaana b'omugaati omunnakampala ayagala kuyingira Kampala ngazze kutunda bintu bye baleme kumuggalawo KCCA munnakampala ayagala kuyingira Kampala ng'anoonya kyakulya akifune enguudo abeere ng'atambulira kakeeka omuntu ave Tirinyi n'avuga emmotoka okuva Tirinyi aleeta bummonde oba aleeta muwogo Kampala oba aleeta ki emmotoka n'etambula okuva eyo yonna n'etuuka emmotoka n'ekutukira Sokabuzooba ng'atuuse Nakawa obanga ali wano ku Saapolo atina Saapolo kakwa emmotoka n'ekutukirawo Sokabuzooba kyabulabe ate kyabulyaza amaanya gwe Lord Mayor omulimu gwo ki kutubuulira mateeka okakasa gwe mulimu gwo era kusomesa bantu mateeka kuyirawo bantu mubiri lwaki Kasasiro bwe yali ayiika ekiteezi si gwe wasookayo kuba oyirawo abantu omubiri kati gwe kwolwo wayiwawo ki wayiwawo maziga so kitegeeza nti Lord Mayor ali mu kusiriwaza bantu ffe ababadde mu Kampala for a long time nze nkulidde Kampala abadde mu Kampala for a very long time ekisookera ddala Lord Mayor talina kyakoze kya buvunaanyizibwa n'ekimu otekedde oyo Lord Mayor gw'olaba etteeka ligenda okuyita erya executive director yali mu parliament. He was in parliament. Era ekisanja ekyo kinyino bakyali kya bbiri mmeka? Kyali kya bbiri mukaaga oba si bbiri mukaaga. 2011 yali olwedde amaze okuyingira ku bwa Lord Mayor. Kuba executive director yasooka parliament yali Jennifer Musisi. Yes, ono yali Lord Mayor. Ye yali Lord Mayor. Naye ogwo gwe mulundi gwendoza omulundi gwo gwaki? Gwe gwasooka. Kuba yali ava webale yali ava mu parliament. Kyenkugamba. Nti bwenyini be bayise etteeka kuba yava muno nadda muno. Andi kati awajja kugamba tetwalina. Byonna byayogera yakimanya. Wagenda tasobola because executive director si ye yasanga Lord Mayor mu Kampala. Lord Mayor yaliwo kubanga Lord Mayor Erias Lukwago yasooka kubeera
yasooka kubeera MP wa Kampala Central awaliwo Muhammad Nsereko we yasooka okyegedde kati bw'avaawo ng'amaze n'okutegeera kye bayisizza kuba munnamateeka ayagala tugamba teyamanya amateeka agamanyi kakati then kiki yali ajja era n'abamusindiikiriza bagamba tukyamulabamu embavu y'obuweereza naye ntaputa gyataputamu amateeka politics wasaana parliament. Let me tell you amateeka ogalaba amateeka galina omulimu gw'amateeka omukulu kutaputira bantu ontegedde kuyamba bantu teri mateeka ge bakola nga ga bisolo okulenga nga era ga bisolo amateeka gano agakolebwa galina kuyamba ki bantu kandi gwe totaputa mateeka because munnakampala eyasaze endibota ye tayagala kumanya mateeka tamanyi mateeka ye yasoma kusala ndibota abitegeera era ne constitution ebakwata amanyi kusasula rent wadduuka egyakoleramu amanyi kusasula landlord we amanyi kusasula kasasiro ebyo byamanyi kati gwe tomugamba ani alina kukola nguudo kitegeeza okukola enguudo gwe kyolina omukolera misolo gino kubanga gikola ne bwegijja gikola enguudo mwatambulira nnungi kugambye abantu bavetiri kubanga kati kiteezi waleeteddwa obuzikasasiro yenna ali ku nguudo za kibuga kati balina gye bamutwala ekibuga kiwunya kati my question is Lord Mayor okola ki you vacate va mu kibuga gwe va mu kibuga kirekera abakisobola okyegedde tetumunenya nti tasobodde akozeeko kyakoze ekyo kyokoze kyobadde osobola maanyigo tetwesibaako tambula okole ki ogende twaleeta wano abantu abandibadde ba Lord Mayor abatuufu ne babakuba obululu kubanga bannakampala baagala kukyamuukiriza tubayirewo omubiri kakati by then yalina amaanyi mangi omubiri gwoyiyeewo kati gwe wayiwawo omubiri gwo ontegedde wooli ab'ekiteezi bayiwawo omubiri bafu ki kyetudiiringa nakyo kati awo kituufu obunafu buba bumaze okweyoleka nti oba odisappointinze abakukkiririzaamu nze tombuulira kyoyitamu njagala nnyo okutegeera kyonkoledde tombuulira kyoyitamu kuba ffenna tulina bye tuyitamu kiringa mukazi ng'ali mu bufumbo ng'omuggo guvuga awoza ntudde lw'abaana ntudde ku maggwa bwe bakutta so the idea is totwesibaako mb'otuleetera mateeka bannakampala tebaagala mateeka bannakampala baagala service delivery okyegedde bulungi nnyo ekyokubiri tulina okukyusa ennonda ya Lord Mayor mu Kampala abantu abalonda Lord Mayor si be batuufu abakulonda Lord Mayor baani abandi mulungi Lord Mayor talina kulondebwa bwatyo nga bwalondebwa kati nga balonda president alondebwa atya Lord Mayor first of all tusobola tutegeere baki abamulonda nga tonnaba kuyingira na byandirondebwa atya tusobola tutegeere abaani abamulonda nze ndaba Lord Mayor ekiseera kituuse Lord Mayor tulina okufaanana Lord Mayor ng'akwatagana ne ruling government anti kaakati awo abantu bajja kugamba nti politics owa democracy oba obajjeeko eddembe democracy tukyamwetaaga twagala service delivery democracy okuva lwe yajja talina kyaleese kirungi oli mu nfuga atusibyeko gwokimanyi ti democracy oli mu bana abakkiriza nti enfuga eno eya democracy omanyi Katonda naturally bwe yali atuteekerateekera obukulembeze yatuteekerateekera dictatorship bw'otunuulira obwakabaka ne setup Qur'an ne Bible engeri ziboogeramu era nze ez'omu ku bantu abatakkiririza mu kulonda kw'abantu kyevuna tufunye ebirerya tegeeza omuzungu yatuleetera bibambe tuleese ebirerya bingi nnyo mu ggwanga ebirerya byennyini kubona politics akkiririza mu propaganda kukonjera oyo ayogera nnyo oyo tumwagadde nnyo oyo ayogera nnyo tumwagadde wano buli lwoyogera ng'oli agamba nti we kati nze waliwo yaŋŋamba oyagala kwesimbawo nakulaba nnyo oyogera ku nsonga ate ezo ebyobufuzi ate oyogera ebigambo ebirungi wesimbewo ne mugamba oli mulalu naye ng'ate omulimu gwa citizen kuteeka birowoozo naye oba tolina kifo kya byabufuzi nze seetaaga kwesimbawo kubuulira mazima okyegedde seetaaga I don't need saagala I do not want sibyagala bifu
democracy is wrong because awa buli muntu omukisa gochimanyi no mu democracy ya ono wekiralu akugamba nti obululu bwenkana akalulu kankenkana katya nakako kuba ffenna tukasuula buli muntu alina endowooza ye n'omuntu aba amutunuulidde mu perspective lwaki ogamba nti akalulu kankenkana nakako democracy awo watutomerere oddira abantu nga basudiirwa abandi badde balondera abantu baabwe be bakozesa ate ne mubalondera okyegedde landiroodiwo temusobola faanana ntegeera nandaba y'abintu ye bw'aba alonda lodi meya alonda influence alonda omusolo ogumugibwako gwe bwoba olonda excitement musajja ayogedde nemukuba jjejjere nemuddukira ku bimotoka bino ebyalaali omusajja okimanyi tatya Museveni waliwo abantu be balonda tatya Museveni lwakuyingira Museveni bannange tamutya oyo gwe twagala tamutya okyegedde so kati embeera efaanana bwetyo bwe tujagirina tetusobola kufuna road mayor ategeera mu Kampala tetusobola because ba road mayor mu Kampala balondebwa bayaayi kuba zuli banzi obukulembeze bwolaba ng'oba oli awo twandibuganyuddwamu bwe bukulembeze ng'oba oli awo bwina spiritual leader oba leader ow'okuntikko ng'apointinga abantu ab'enjawulo bagende baweereze era nga bw'alemererwa ye kennyini amugavaayo ensi ze mwesibako mwewuunyisa bannanga bannayuganda era bannaye Katonda atusaasire ansize mwesibako laba Dubai bwekuze Dubai ekulirwana ensi zino nga zi Dubai ezensi zonna ez'aba communist bannange laba America bwekuze America efugibwa nga Uganda bwefugibwa naye zuli banzi olowooza niyo colonialism ono si yatuzize nedda ffeffe nnyini tuganya okusalawo ate nga tusomye nze byenkugamba nze mbikugamba teri abintu bye bigamba ontegedde ffeffe nnyini ffe tuganya okukola ki okusalawo amazima tugamanyi ontegedde obululu bwali bumeka obwagira obwalondebwa this time round bonna wamu ng'ogasse bonna Museveni bw'aba yafuna miliyoni 6.3 Bobi Wine najja ne miliyoni 3.2 bana abalala tebaweza na mitwalo 5 kuba Amuriat yafuna emitwalo 3 kakati bye bameka ze miliyoni nga 9 tuli miliyoni meka mu Uganda ndowooza tuweza 5 lwakuba census ya luno wagira byadde yakibuyita kakati oŋŋamba otya nti abantu miliyoni bwetubaka twogera ku democracy waddala abantu miliyoni 50 oba 45 oba 40 ne bwe babaana miliyoni 4 ate abantu miliyoni 9 be babalondera abakulembeze be balina kati oyo aba democracy anti eri abeesuulirayo ogwanna kyenkugamba kati democracy akola ekyo bw'obanga okola research bw'obanga oli mu kukola research kuba eriyo n'abawa opinions zaabwe ne baganze sirondo olw'ensonga bya kisibu ne bwe naalonda kyenkugamba oba ne betulonda beesuulirayo gwanna kitegeeza abakulembeze be tulina si be twagala bafu kati wakati mu kuzimba eggwanga tuli banzi tulina takinga direction ki mu byobukulembeze by'e Uganda ekisookera ddala ennonda gye tulondamu nfu kyova tulina abakulembeze babi ennonda erina okukyuka abalonda ne bakyuka tulina okukola levels oba Katonda mu butonde bw'obuntu tulina levels simanyi lwaki mwe mwazivaako okutandika okuba nti ffena tetwenkana nze oba oli mukunsiriwaza n'engalo zino tetwenkana Katonda kyekino ekifaananyi kye yatusimbira nti tetwenkana ekisookera kati tetusobola kubanga tetwenkana ng'ate obululu bwaffe bwenkana oyo kasasiro ontegedde oyogera mpuliriza ekyokubiri kye tulina okukyusa be bantu okwesimbawo be baani abeesimbawo era baki abalina okubalonda okitegedde bulungi nnyo gwe tewali nsonga lwaki olonda pulezidenti akugasa ki gwe olina kulonda chairman paka werosays
kubanga bw'otuukako be bakugasa ate be batuusiza ddala be bakutuukako obuweerezwa bwo yakulembera initiatives Yes. ezogogola enzizi yes okuuma obulamu bwaffe yes chairman ne zino ensonga eziri sensitive Yes. mwana ttu Yes. okufuna national Yes. ID bw'oba toyise eri gwe weetaga chairman kuba gwe weetaga stamp weetaga ki weeta chairman gwe weetaaga okyegedde baba chairman bandibadde bantu bakulu nnyo mu ggwanga bafuna n'omusaala mungi nnyo bafuna omutwalo gumu omwezi ate bagufuna n'ogufuna sikanyoomonyoomako mba nti bagugyayo mu December naye nga gundi alina kufuna gundi chairman w'ekyalo alina okufuna yandibadde afune kitono nnyo miliyoni ngezi ne mbutuufu bw'otunuulira obuweereza bwa chairman realistically n'obwa MP kooti bw'eba esaba omuntu okweyimirirwa bagaleete alina okuddirayo ddala kakati nazze byebireeta n'enguzi nti chairman bw'alaba tafunamu ssente kali buli kimu akitunda bye bino ebireese obuzibu ku mataka saavisi zonna azitunda okyegedde bulungi chairman n'ateeka kuno stamp ku ndagaano endala n'ateeka ne kwenu bakola omulimu munene nnyo ate bebasumbwa chairman omukubira ku ssaawa 6 najja nga tina n'agamba nti oba n'ateekako kooti ye kawuula okyegedde oyinza okubira MP ku ssaawa 6 baba mbipikini nti tulina okuba system ekyuke ffe tubeeko betulonda chairman LC3 LC4 babeeko nabo be balonda chairman wa district oyo mukulu okyegedde ne chairman wa district biki babeeko nabo be balonda nabali buli muntu alonda omuntu gwasobola okutuukako 1-on-1 okay olwo tuba tutandise okukola kye bayita democracy entuufu si bigambo bugambo nti bwemba nonze chairman LC1 osobola okukeera ku mulyango gwe ne mugamba nedda LC1 chairman bw'abanga agenze n'alonda n'alonda chairman LC3 asobola omutuukirira bw'obanga omuntu osobola mutuukako tosobola mulonda oba omumanyidde ku ki olyoka omulonde nze Museveni kati mulonda ku ki mumanyi ne bemupi bayitawaawo ng'endabirwamu bagenda okudda eno nga beenoonyeza byabwe zino ideologies ze tubagamba ze zigenda zokkokyusa eggwanga tewali mukulembeze alijja mu Uganda n'agikyusa tewali na bino byennyini bino byoyogera babiwulira baddembe omanyi kakati obuzibu obuliwo mu 1789 ndowooza yali 1789 waliwo kye baali bayita French Revolution. Now when the revolution was happening abantu bangi baali mu nfuga efaanana bw'eti y'ekinyumu kabaka waffe gyali Louis ndowooza ya 16 kabaka waffe gyali ki kakati ebbanga netuuka abantu ne banyigirizibwa nnyo abantu ne batuuka ku level ng'abakulembeze baabwe tebamanyi na kumanya mbeera gye balimu omusajja omu n'agenda n'abuuza omuntu omu bwe yagenda okugezaako complaininga ku level ennene ezo tiwa ebintu bibi abantu bali bubi tebalina kyakulya sente ziyitiridde omusolo guyitiridde ebiseera ebyo tujjukira classes baklaje balowa classes gundi ziyitiridde bintu biyitiridde bintu bibi bwe byatuukawo omusajja n'amugamba oli n'amugamba nti tofaayo abantu baba bagamba tebasobola kugula migaati lwaki tebagula keeki yali Maria Antoinette mukyala omukulu ng'akudaalira bannayuganda yali takudaala yali akola kyekyo yali abagamba amazima ye g'amanyi olw'ekifo mwatudde n'endaba gy'alabamu kubanga ye wano alina omugaati alina keeki alina kya bwe baba bamugamba omugaati teguliiwo keeki weeri ye takitegeera nti keeki nayabbeeyo singa omugaati tabimanyi kati tulina abakulembeze mu Uganda abatamanyi na kumanya abantu kye bayitamu Lord Mayor bukyanga abeera Lord Mayor yali yagendako ekiteezi ndowooza kibamba kino kati yagendayo ku kibamba ng'akwata ati ku mutwe mama alaba naye ng'abantu bo babadde babeera ne kasasiro nga bamulaba basula naye awunya bamulaba yali yeesisiwadde mirambo anti kati bagisikayo emikono gigudde weesisiwadde mulambo lwaki gwe tofa okyegere kyengaza kukulaga nti tulina abakulembeze abatamanyi abantu kye bayitamu kakati abo ba Lord Mayor Lord Mayor yeekwata kifo tuli mu politics wa bifo gwe twandiise politics owa position kati bannayuganda positioning themselves oba wamagezi ne mugundi ne mu gye twandiise
ne opposition tulina aba opposition abalemeddewo kati road mayor obadde mu bukulembeze bwa Kampala just as Kampala MP Central nobeera mu 26 paka 2011 mpaka 2011 noyingira obwa road mayor 2011 nobubeeramu kati emyaka ameka 16 26 emyaka 26 ofuga banna Kampala maali kudu gwe enjawulo yo ne Museveni eruwa kubanga osiboga wa Museveni mubi kati enjawulo ne Museveni ate n'ekirala kye banenya mwami Museveni nti obuweereza tebutuuse ate naawe ekifo otudde era naawe tebutuuka kitegeeza mwenna muli bakulu sisitimu yenfu sisitimu wetufugira abantu mubatufugira yenfu tewa abantu kyaganya kufuna service delivery kubanga abantu balina positions babeti namboze beekutte mukono bagamba tetuvaawo Museveni agende naye ffe wane mukono sivaawo gono musajja agamba nti nze Museveni agende naye Busiro sivaayo olabira nti abantu babala kama oyo kasasiro abantu batunda properties zaabwe ng'abala bwemupi kitegeeza bwajja business agenda kunyuunyuuta tagenda fa ku buweereza bano bwe bamusuubiramu it is business naye obuzibu tebuva ku mutwe gwa waggulu omutwe mwe mwaguteekayo abantu balwanirira bino babirwanirira abantu berondere abantu basobola kwerondera kubanga waliwo abantu abatalina kulondebwa kati enfuga ya Idi Amin yanditambuze eggwanga lino kuba mpulira ate bamuwaana kukola birungi era kubanga Amin nakati waliwo ebintu byemukyatunuulirako nga yeyabikola enfuga ye teyali nnungi enfuga ya Amin teyali nnungi kubanga yali si muyivu kimala naye yalina ekifaananyi ekituufu ekyenfuga y'eggwanga kitegeeza bwe tufuna omuntu twetaaga omuntu ali ready okukozesa democracy entuufu atakozesa democracy as a business kubanga kyekiri wano ffe democracy waffe business buli muntu ayagala kubaako waliira omuntu amfunye ntya akafo mu government mfunye ntya akafo mu parliament mfunye ntya ngenze ntya mu state house ye democracy kati nkulaze democracy bwoyo ku democracy democracy is numbers kandabe wano kanchikebereko wano democracy it is all about they kanchikulage wano bulungi okitegere bulungi bwoba olowooza nti nno democracy ffe gwe tutambulira mu tetulina democracy wano yadde akatono bwe kati naye kati twerimbise mu kifaananyi kya democracy somesa eggwanga kuba kati bawuliriza so kati democracy what is democracy otegere bulungi nti tetulina democracy wano gwe ogamba democracy what is democracy okusinziira ku dictionary egamba a system of government by the whole population. Ngambye by the whole what? The whole population. Population yatuukako yadde mu hafu nga tulonda anti mwesuulirayo ogwa Naggamba mwagala. It does not matter biki ebitugaana ogenda okulonda. Ate n'ekirala waliwo age nti myaka 18 no. Tulina by the whole population. Kitegeeza bwe baba bala uliriza yes nakyo bakireese by the whole population or all the eligible members of the state typically through elected representatives a system of parliament. Now ndowooza bwe tubadde twatuukako yadde mu haafu y'abantu era nabo kuba bw'otunuulira abeewandiisa okulonda zaali miliyoni 18 lwaki abalonda ne mujja ne mulonda miliyoni ndowooza zaali 10 kitundu bw'otunuulira obululu obwava kitegeeza mwesuulirayo ogwa Naggamba mmwe nga bannayuganda obuteetaba mu kusuula kalulu kusalawo bakulembeze ekibe demokrasiya wuuno anti yo definition yekuwa ekituufu anti akubuulidde ago ge mazima kakati bwe muba musobola okukkiriziganya ne mugamba nti kale abalonda bali abasuulira gwa Naggamba bwe muba musobola okukikkiriza ekyo ne musigala nga abakulembeze mubayita bakulembeze kakati mukole kye bayita editing mutekedde mu editing
mu editing ekye tuyita democracy mu editing okusuutinga the agenda ontegedde mu editing asuutinga ki asuutinga agenda gye twagala ng'eggwanga ontegedde bulungi nnyo so Lord Mayor ekisookera ddala agende fulufiga amuyisizaamu eggaali n'agamba akooya amaziga ag'ekirogologo mulogo Lord Mayor ye mulogo lw'emiranga gyakubye gimala ate omusajja oyo alina empisa embi omanyi omuntu w'empisa embi omulaba naye omusajja oyo alina empisa embi ate atya oba tolingidde nnyo alina empisa embi nedda omuntu alimba abantu to that level naye mukulembeze ekyo we Uganda atalimba anti bonna beebamu bonna balimba naye ate si beebamu kuba kati ye ali mu kifo kiri sensitive lwaki ekifo Lord Mayor kyalimu kiditamininga obulamu bwa Uganda n'obulamu bw'abannakampala n'obulamu bw'abantu kuba n'atabeera mu Kampala ate ye muliisa kituufu ontegedde emutekwatako butereevu kakati waliwo ensonga zebatazanyiramu kyobola nze mbadde nkugamba nti ekibuga kyandibadde kirinamu obukulembeze bw'ekibuga bo bwandivuddemu politics nti ali ku ntikko oba Bobi Wine gwe tulonze yayiseemu yalonda Lord Mayor wano oba akakiiko bakolewo akakiiko alonda Lord Mayor ye Lord Mayor abeere wano nga Lord Mayor akwatagana ne president bulungi ye Lord Mayor teyeetagako kubanga naye oba okugugulana kwonna kaakati omanyi twagala tutunuulira ebintu bino mu wide perspective oba Lord Mayor kyakaaba kino nti bano bwe bamuteekako baminisita b'e Kampala executive director oba oliawo president ekigendererwa kye yalaba nga talina numbers within the city ekimu ku kikola omukulembeze kuteekako bano alage nti bano abakulembeze be mulonze balabika bubi ekimu ku kikola omukulembeze kusiriwalira watalina kusiriwalira nakugezi wale kwegamba kubeera musiru nga mugezi kubeera mugezi walina okuba omugezi ekikola obukulembeze binene nnyo nti olumu wetowaza nga ate tewandibadde mwetowaza okyegedde nti olumu okola n'abantu b'otalina kukola nabo kubanga kyetukolako kyetwogerako wano mwawule ekintu kino we are looking at teamwork we are not looking at groups kati Lord Mayor obwongo bwe bwalookingira mu groups fe tuli ba DP fe tuli bagundi mu Museveni tatwagala kubanga kibi ekibuga kirabe nga tiimu ya mupiira abakulembeze b'ekibuga balabe nga tiimu ya mupiira yabitwala nga bukundi buno kati ye wa bukundi musajja wa bukundi nnyo ayagala nnyo obukundi era n'egimu ku mizogo bano kuba nalabye kwa mumyuka Nyanjula ng'entalo ze balwana bagamba batulwanyisa wano olw'okuba aba NUP bangi numbers biki ebyo bwe bityo by'ekisiru ebyo bo bali mu bya bukundi aba NUP bangi ate bo bateesa kino ate ekikulu ky'abannakampala kye baagala service delivery tebaagala mmanya tebaagala bukundi mwe mulina kuba ba team player mulina kuba ba player nti player ku ttiimu y'omupiira ku ttiimu y'omupiira player muva mu kasenge eri nga mwekubye empi waganya okumpereza omupiira walina badde njiteebo oli musiru tolina magezere bwe mutuuka mu kisaawe mwenenyeza mu musiru wadde osamba biki omupiira omuwagizi ali eno mu kisaawe awagira ttiimu kaakati Lord Mayor yalemwa okutegeera gyazanyira ebyobufuzi ne gyakolera emirimu ajja mu kisaawe n'atandika okugamba mulaba ankubye ekkuuli kasana mwe mukirabye petulwana naye ankubye ekkuuli omulaba kyankoze kakati byebyo ebya Lord Mayor minisita ave mu bukundi atandike okulowooza ku Kampala n'abakulembeze bamu nga tiimu bwe baba balonze minisita ne balonda executive director for instance kati ne city hall bakansala okutuula oyina kukola nabo kyekigaana okutuula ne bagundi kiki ekigaana okukola nabo Mwami Museveni kale bw'aba kiriza okole nabo osiriwale ku ekyo naye oyimirire ku nsonga yogambe bannange bino bye tukola tubikola lwa bulungi bw'abannakampala naye ze bano sibaagala obuzibu obuliwo kye yasooka okweyambaza ateekawo embeera yeyambaza kiri nti bali babateekawo olabe ku Lord Mayor eyewaana n'okwewaana kubata meeting nga pulezidenti w'eggwanga
andi kati nga road mayor ebyobufuzi bye Kampala anti byebyo bwamu meeting yalidde producer byebyo okategedde anti kyonguga anti kakati obuzibu zibanzi buli ku Uganda yonna yawamu n'endaba y'ebyobufuzi yes kubanga mwayingira mu byobufuzi byetu mutanaba kutegeera kyovula banze ndi wano kusomesa bantu ontegedde ogwange wakusomesa ki bantu saagala kifo saagala kijagala ki kusomesa abantu bayige bategeeza nti ensi yaffe yawamu eyazinga yaffe tulinako obuvunaanyizibwa n'embalirira obuvunaanyizibwa butambuliramu n'embalirira road mayor bwobanga obadde obuvunaanyizibwa ku kibuga emyaka 25 24 ng'abantu bafiiridde ekiteezi gwovunaanyizibwa totubuulira lwaki ovunaanyizibwa gwovunaanyizibwa ekyo kimanye kuba weeyama eyewoza omumba gwe bazikuba gwe weeyama wagamba enguudo mulaala tugenda kulwana okulwana kigenda tekena butekenyinga okulwana kutegeeza olina okubaako awamu n'obeera omusiru awamu n'obeera omugezi awala n'okkakkana awala n'okola ne bootayagala awala n'okola ne booyagala bwe bityo si bya bukundi kino kyewe nga kisabwe kya mupiira muli mu kuzannya mupiira abawagizi baagala goolu tebaagala kumanya oba tekinikale omusajja oli bwakuweereza omupiira agukuweereza bubi nti pasi gye yanditadde maaso mabega gujjeewo genda oteebe abawagizi kye baagala tebaagala kumanya ontegedde bulungi nnyo so ekyo road mayor talina nawe yeekwasiza waba ayiwawo omubiri yaba agenda mu kasasiro oli agwe afiire mu kasasiro oyo tuleke tumutye nga tutunuulira ebyobufuzi bya Uganda ebyawamu nga tuvudde ku kyobwa road mayor kuba kati ekizibu kiraze nti bukulembeze oba oli awo n'endaba y'ebintu bannayuganda gye babirabamu n'ennonda y'abakulembeze Uganda bweba yakutereera bukulembeze eki oba direction ki ey'obukulembeze gye tulina okuteekinga eggwanga lino bannansi okulyeyagaliramu njikugambye esookera ddala bantu kusooka first of all kutegeera buvunaanyizibwa bwabwe bata personal level tufune abakulembeze abatukulembera nga tubakkiriziganyizzaako ku level zonna kuvira ddala ku chairman si bino ebyokwesulubabba ebyokugamba nti abantu miliyoni 6 zezaalonda oba miliyoni 9 zezaalonda ku bantu emiliyoni meka because kakati bano abalala bo bayogera kiki kye boogera ontegeera tulina president Museveni miliyoni 6 zezaamulonda ontegedde kyokka ate waliwo ze bagamba 3.5 eza Robert Kyagulanyi kitegeeza bebeetaba direct mu kulonda president lwaki ezo miliyoni tetuzilonda mu bannayuganda zone tuzifuna nti ezo miliyoni buli district waliyo omuntu omu oba waliyo abantu 50 abalina okulonda president buli district naye kakati ekyo tekitutwala ku nfuga y'ebitundu enfuga eno ey'ebitundu ogiraba yentuufu nanti kugambye yentuufu yeri abaganda bo gye bayitanga federo bano abasoga abakiga abaki bonna ne bagigaana nga bo balowooza nti federo kubanga America etambuliriza ku federo yes ontegedde ate kyokka gye mwegomba abantu gye mwegomba ne Bobi Wine bw'anyinga agenda mu America gy'awaaba abantu okutunulira politics wa America bamulabira nnyo mu covid ne bamuwanya federo baatuuka ekiseera nga bagaddewo gye bayita federal president n'atandika kuba miranga nti bannange abeegundi muyambe muguleewo ne bagaafa abantu baffe tulabanga tebannatuuka kubanga gwe ewammwe gy'obeera gw'osinga otegeerayo gy'owangaalira gw'omanya obudde bw'otambula gw'omanya ababbi babba batya gw'omanya abeeno bakola bwe bati ewammwe gy'obeera gwe gy'owangaalira gw'osinga otegeerayo nze ewaffe center waliwo wootayita nga ziweze essaawa 4 ate waliwo wempitanga nina ne bempise nabo abatamanyi mbeera zaawo ne mbaako bensanga ne bawona lwanze weebale nnyo nokati abo bantu bange ntambudde nabo okyegedde ekyo kyebayita obukulembeze eggwanga liba ddene wabaawo omukulembeze ow'okuntikko ye pulezidenti kati ne wajja ng'ojja oyawula ebifo mwami Kwezi alina omukulu gw'akyaza bamulaba nnyo Geno Bijiru
alina oba oli awo initiative gyaleeta lwakuba simanyi lwaki abantu tebannagitunuulira nnyo gifumiitirizaako yagamba bwe muba nga mukoye mwami Museveni mukole ekintu kimu buli mukulembeze eddayo mu regioniyo gy'olina amaanyi mugisha muntu bw'obanga oli munyankole nga wakola ekibiina kya anti lwaki woofiisi zo ziba ntinda kyokka ate ogamba President Museveni mubi lwaki togenda mwankole n'oyogera olunyankole Bobi Wine bw'anaagenda mwankole bw'anaayogera ebintu tebajja bifunanga bwe balisiivinga politics gwe tulina kati olwaleero atambulira mu Kampala eyo tebalinayo maanyi anti ye kyagamba anti yenkugamba ekyo kyenkugamba nti bwe bubi bwa politics ono wa media wa wagundi babita batya ebintu byabwe anti kati bwe tubanga tunoonya solution anti tujiba wadde yaleese solution tujiba wadde n'agamba nti tuddeyo mu politics abantu nga bajeno bijirwa babawe ekitiibwa babawe obudde bandibadde gavumenti ebawa ne ofiisi ne basomesa abantu babawe kuba obuzibu buviira ddala ku ground abantu tebamanyi abantu ku ground tebamanyi bafu ate mwe bazuli banza abamanyi mwabalina okozesa platforms nga zino okubasomesa abantu ne batandika obudde tubulampola ne tutambula nenge ebintu webitu ebitambula mu politics we Kampala yembere badde eriwo naddala nga producer tuli mu ddakiika mmeka tusiibule bannayuganda tusiibule ku bannayuganda tetwetaaga kubalemerako nnyo zirubanza ebigambo bye bisembayo nga tuwunzika twagala obategeeza tirina eggwanga lyammwe buli muntu waali manya obuvunaanyizibwa bwo ate obeere ready n'okuwembalirira okitegedde bulungi nnyo ku levo zonna bino ebintu by'okulonda abantu mbalaba bali mu kwekejja bali mu kulwana kwagala kufuna kaadi abantu beesisa amatayi abantu bagala za NRM abalala bagala za gundi abalala bakubye n'ebipande nga temunnabakuba bipande nakawa wano ng'omusajja akubye ebipande byonna nga temunnabakuba bipande mugende musomesa abantu obukulembeze mutegere nammwe mwennyini obukulembeze ekiseera kituuse buli mukulembeze waali obeere ng'olina certificate mu bukulembeze si kuva eri n'ogwirana ku bantu nga wepankapanka musimanyirirwa kuba bakola S6 so what waliwo baprofesa basiba besimbawo okuba tebalina interest nanti interest nayo nga tukyagitunulira interest bagibulwa lwakubanga ebintu byafuuka byabasirusiru politics ngugambye abantu miliyoni fenna tukyogeredde wamu miliyoni ziri mwenda zokka zezakola zezeetaba mu kulonda ekitegeeza ne hafu y'abantu teyawera mu kulondebwa kwa bbiri mmeka so please mutuyambeko ebyokulonda bikyuke bano bali mu kulwanagana Kampala ye feesi y'eggwanga lino Kampala bw'obanga tolirwedde kukolagana n'abantu kubeera team player Lord Mayor va mu Kampala okigedde olwanagana ne Museveni wo mirembe tewali yamugamba nti ekyo kifo kyalina okubeeramu okulwanagana ne Museveni asooka ave aleke siiti y'abannakampala aweemuko ku chairman Nyanzi bagamba mukono mbu yatuuka neyererera abantu abamu bemulaba abantu abamu bemulaba kati nga Banyanzi bemulaba nga tuzze tubalaba era ne tubalaba nga webali osanga baliko omulamwa ekyo kyetutegeeza mu kulonda tufune abantu abali practical ontegedde bulungi nnyo nze saagala kugamba nti Banyanzi yasinga kati bahandi zone betwetaaga mu Kampala tetwetaaga kunnyonnyola twagala kimu Kampala enyirira totonnyonnyola mateeka simanyi kuyiwa mubiri genda obuyiwe wuwo bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga kikulu Ganja Fad ge mannya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.